Amanya ndobozi bamta SMX representing straight out SMX media. Mawulire ganna kugendesa olunaku olwaliro okubeera nga omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni akulembera eggwanga erya Uganda avuddeyo n'akola ban ey'okumala ennaku 32 okuva n'olunaku olwaleero ku bintu ebisinga mu ggwanga Uganda. Omumwa otwalidde ebivvulu, amasomero okubeera nga gaggalwa, obutatambula nga tewali nsonga lwaki otambula, embaga zo ziweredde okumala ebbanga lya nnaku 32. Bintu bingi nnyo ebigenze nga babiteekako caution ya bbanga lya nnaku 32. Bino omukulembeze w'eggwanga abyogedde oluvannyuma lw'okubeera nga tuli mu keetalo oba nga tuli mu fiya y'okubeera nga tweteekerateekera engeri y'okubeera nga tusurvivinga akawuka ka coronavirus. Ekisinze okuluma abantu abasinga mu music industry oba entertainment industry kyekivulu kya Eddie Kenzo Musuuza kyabadde ategese ekya Eddie Kenzo Fest ebadde egenda okubeerawo mu ennaku z'omwezi 28 omwezi guneeno gwennyini. Just Saturday jange neevuddeko abantu gyabadde beesunze nera nga bali willing okubeera nga bagendayo, not willingly nga story ginakoze ku macha ey'okubanga ye Alex Muhangi before even the president had cancelled events like this. Alex Muhangi ye yabadde avudde na accepting n'agamba mumanyi ba comedians abantu abanyumirwa comedy waneeno kuwuma bulijjo tukuŋŋanya buli lwakuna banange mu nsonyiwe tetugenda beera nga tuddamu okubeera nga tukuŋŋaana. N'ateekayo official posting nga apologizing olw'okubeera concerned oba conscious kawuka kana aka coronavirus. Abantu n'abagamba tetugenda kubeera nga tuddamu nga comedy store eddamu okubeera nga functioning until further notice. N'abakulu abategeka show ya tugende mu kikadde nabo wali ku Serena Hotel nabo bavudde ne bateekayo official posting nga bagamba nange tugipostponinze yabadde egenda kubeerawo nda mu mwezi gwa April ne bagamba bannange olw'ebigwa bitalaze nga namwe mumanyi eggwanga liri at stake bannange sooka tupostponing eno show until further notice. Keti and Froso nayo no story nagikoze dda ku macho osobola okubeera nga scrolling mu stories zenkola osobola okubeera nga oziraba. Keti and Froso abavoted music nabo abadde bakansolinze dda show yaabwe willingly nga president wa Uganda nakubeera nga abaya at making official ebintu byebisinga bigenda at stand still for 32 days. Naye kakati president kavuddeyo n'akirangira mu lwatu wadde omuyimbi tonnaba kubeera ng'ovaayo ng'okimaking official. Eddie Kenzo wonna n'abeera nga agenze okukimaking official gyabbeera nga mbategeeza, naye kati gwe kyobeera omanya mbu tewaliyo event tewaliyo mupiira n'okugenda mu mabaala oba busho bonna acceptingibwa wanene mu ggwanga lya Uganda okumalira ddala ennaku 32. Ebyo ebigambo si byange wabula nga bigambo bya mukulembeze w'eggwanga Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Eno stand still agikonfaminze n'agamba mbu ya 32 days kigenda mmala ennaku 36 nga webekenneenya roughly mwezi gumu nga webalaba kino kinaasobola okukola mu maaso kino preventive measure tukoledde singa tumala ennaku 32 nga Uganda still akawuka kano tukyakameze nga tekanaba kubeera nga kayingira mu ggwanga lya Uganda. That means tusobola oteeka eno precaution tugibeera nga tugikozesa okubeera nga tudefeatinga akawuka ka coronavirus akaleeta endwadde ya COVID-19. Events zokka sizaaweze nga wenna kugambye mbu okufiirwa President Yoweri Kaguta Museveni agambye omuntu waafa bannayuganda tukuŋŋaanira ffenna wamu kubanga omuntu abeera anyondeddwa nesobola okubeera nga tumukungubagira oba nga tumutegekategeka asobola okubeera nga aziikibwa. Ne President wa Uganda agambye nti omuntu waafa bannange tetugenda ffenna kuziika abooluganda ne banneiba abali okumpi ekyo nnyo bantu nga 20 be baba bagenda baparticipatinge mu kuziika oyo nga tafudde kawuka ka coronavirus. Then waba tafudde kawuka ka coronavirus that means bantu nga 10 abooluganda baba bagenda baziike mwabasigadde mugendeyo omwomu mu nnaku eziba ziddiriraawo mukubagize abo ababeera bafiiriddwa. Naye omuntu asangibwa nga afudde kawuka ka coronavirus President Yoweri Kaguta Museveni agambye Uganda state egenda tekinga obuvunaanyizibwa okubeera nga eziika oyo omuntu kubanga mmwe bannayuganda tetunnabayiga ngeri ki gye tuyinza kwewala ako kawuka mu ngeri y'okuziika. So abadokita abakugu be bagenda okubeera nga batekinga responsibility okubeera nga baziika omuntu yenna wano mu ggwanga Uganda cutters of the Ugandan government okubeera nga baziika omuntu yenna agenda okubeera nga afudde obulwadde bwa COVID-19 obuleetebwa akawuka ka coronavirus.
abantu abajja mu ggwanga Uganda nabo babawoza okumalira ddala ennaku 32 wabula bannayuganda agambye talina ngeri asobola gaana munnayuganda kuyingira mu ggwanga lye erya Uganda wabula munnayuganda ayingidde mu ggwanga Uganda ogenda beera ng'ogenda mu quarantine eyo quarantine wagenda ogisasulira gwayingira eggwanga Uganda ng'oli munnayuganda eyo quarantine gy'ogenda okubeeramu gwagenda osasulira fees eyo basobole okubeera nga bakebera balabe oba tolinaako kawuka ebbanga ly'ogenda okubeera ng'omalayo gwagenda okwesasulira emmere ne some medical charges entonotono z'ogenda okubeera ng'okozesa oba ne facilitation y'okubeera nga bakukolako bakonfaminge mu tolina kawuka ako then oyingire mu ggwanga Uganda ekyo kiyinza okumala wiiki emu oba ku nnaku nga ziizo ng'oli eyo wabula nga gweyesasulira oba yeketalingira mu buli kimu ekigenda mu maaso emu eyo quarantine amasomero go bagagadde nago bagasuspendinze okumala ebbanga lya nnaku 32 n'ebisigadde amanya endoboozi nsigadde nze mu CSMX obeera oyagadde story yange gye nkoze nkusaba mbyo subscribing olakinga ate commenting MCSMX I sign out